Engineer Stephen Kawesa nze ndi waddala tuwadde nga tumiitinga abakulembeze ne tubawo obululu bwaffe ne babulawo buli anaalaba abasobola okubya uploading obikakase nti oburipostinga wonna mu mikutu gyonna okakasa abantu b'ennansana tife twafunyedde omukulembeze ekyamazima nkiddamu muganda wange yatwala kaadi ansinga okudigida baganda bange muleme kumulonda lwa kudigida Nansana municipality si ya kudigida yakulonda mukulembeze nga wakola buweereza nze ngenda kubeerawo mubijjukire bya covid bayimiriza okugaba emmere ng'ebifaananyi byonna ne videos balaga kyali katooke naleeta emmotoka z'amatooke emmotoka za lumonde emmotoka za muwogo abantu ne basimba layini nga bafuna emmere era kunza abantu kwe bategeerera nti abantu bali bubi beetaaga okuwa emmere era baali bagamba baneetuka oyo okugaba emmere ebifaananyi byonna baleeta bya Commander Engineer Stephen Kawesa era yenze nasooka okusaba videos ez'enjawulo zange ze zasooka okutambula nga ngamba mwami Museveni ne gavumenti ye bawa abantu emmere oluvannyuma lw'obbasibira mu mayumba so nze ntuukirwako abantu bangi abalina ebizibu eby'enjawulo abantu abamu balina n'obutakkiriza nti wali abantu abasula enjala gye bali n'abantu abatalina wakusula nze buli nsonga yonna nze sigenda kubeera nga abalala temuleeta bizibu byammwe temukola ki buli kizibu ngenda kuba nsobola okukiŋŋanga ndi musajja Mukama Katonda yampa ndi muvumo tewali kizibu kisobola kunnema kweŋŋanga buli nsonga yonna sobola ogiyimiriramu ndi mukulembeze nze mbadde mukulembeze obulamu bwange bwonna era nakkiriza nti Mukama Katonda yampita nkola obuweereza sigenda kwekkaanya muntu yenna ngenda kukola obuweereza awatali kwekkaanya ekirala ensonga za security ensonga z'ebyokwerinda zino ngenda zoogerako bwenti ez'enjawulo okutambula buli kyalo era nga buli muluka kugenda kubeerako no office ya MP buli kyetaagisa kyonna nze nteekateeka waliwo zino ensonga like omuntu afiiriddwa omuntu natandika okuyagayaga okunoonya ka tenti watuuza abantu obutebe ne public address system buli kyalo ngenda kukiwa tent n'obutebe ne public address system kati buli muluka teekeddwa okuteekako ambulance buli muluka teekeddwa okuteekako ambulance etambuza abantu mu nsonga ez'enjawulo bino nti muntu kufa abantu ngenda kubabeererangawo omuntu afunye accident ngenda kubabeererangawo abantu bali mu mbeera embi ngenda kubeerangawo era n'ennamba yange ntambula njigaba tegenda kukyuka ne kaakano ku mpewo kanjigabe 0705 388 0 eyo ennamba ya Airtel 0705 388 0 ennamba ya MTN 0775 98 77 97 ate ennamba ya WhatsApp eyo tokuba eyo ya WhatsApp 0756 299 M27 0756 299 M27 eyo ya WhatsApp ezo tezigenda kyuka abantu olumala okubalonda ng'ennamba zonna bazijjako nga bafunayo ebinamba ebirala mugende fuuka kaasa abantu bennyini be babagoba babagamba mwalidde mu kibiina olukwe kubanga mwatukola bulungi nga tetunnafuna kaadi mwatuteganga omuzindaalo guno nga mugamba senga tofuna kaadi kyekiddako abasinga bonna baalayira nze bwe sifuna kaadi sijja kati bwe batuuka mu bantu abantu be bababuuza mwe mwennyini mwayogera nti gwe munaawa kaadi gwe mugenda okugoberera lwaki temugoberera Zambaali era mbalabyeko nga babagobaagobanya kyokka ate ne neebaza bannanga batafuna kaadi bwe tutambudde nabo nga Ibrahim Mayanja Big Eye yafuna kaadi naye omusanga mu constituency ng'akuyegera Ambuleera ng'era baga nti baneemulonde Ambuleera abo twagala okubeebaza ate ne neebaza wabaddewo omukago ogukoleddwa waggulu gwe tutambula nagwo Ombaka wa Parliament bwe tuba tunoonya akalulu ntambula ne meya wa municipality n'entambula ne basente ba division ennyo okuli ey'Ennabweru Nansana Busukuma ne Gombe kakati omuggundo ne gutambulirawo mu message nebanga yawamu naye mutukoze bulungi abalonzi mmwe mwennyini omanyi abalonzi b'ennaku zino kati babuufu bye bagamba abantu bye weeyama bituukirize wagamba ojja kutambulira ku Ambuleera tebaakuwa kaadi sigala eri fe wano tumanyi manyi nti nze mutuufu kati biri bye nali ngambye nti nja kudda emabega w'omuntu gwe bawadde kaadi bwe ndabanga omuntu gwe bawadde kaadi si muntu mutuufu sobola kumudda mabega lwaki nsobola okuleetera abantu b'ennansana okunnejjusaako ne bagamba gwe watuwudiisa n'odda emabega w'omusajja ate atatukoledde sobola kukola ekyo lwaki nze manyi nti nze muntu omutuufu kati wakati mu kumanya nti nze muntu omutuufu kati nali nteekeddwa okujja mu kalulu nesimbewo abantu banonde abantu bafune obukulembeze omutuufu Stephen Kawesa Commander MP wa Nansana addako
abantu ba Nansana division mwebale kunjagala, abantu ba Gombe division mwebale kunjagala, abantu ba Busukuma division mwebale kunjagala, abantu ba Nabweru division mwebale kunjagala. Mbakakasa temugenda kwejjusa nga munnonze, temugenda kwejjusa nga munnonze. Tewali atamanyi komanda. Mu Kaluka 2021 naliwo ne bankuba n'okwagala okunzita. Bino si bya kunoonya Ntebe ku ballot paper nti ali kabonero ka Ntebe. Ensonga ya kunoonya komanda Engineer Stephen Kaweesi ku ballot paper. Nja kubaako mu kooti yange eya blue, nja kubaako mu saati yange eya white, nja kubaako mu tayi yange eya red. Byonna birina kye bitegeeza. Etayi eya red yeetaaga kye bayita enkyuka